Tuli mukola show Lugogo for the second time. It's because nzikiriza nti ng'omuyimbi I've worked enough. Newaayo okuva ku lunaku lwe nayingira mu industry okukola music owakabi okuva lwe natandika paka wendi leero. For 9 years I've been making hit songs okujjako abantu nga tebasiima busiimi. I've been making hit songs from mwaka gwe najja paka leero. Nekatirawo okebera ennyimba ezisinga mu ggwanga ninamu oluyimba. Priority esookera ddala is my country is first priority. Nkola music ali international nebyo bya by the way bya nga bono gamba kakino tukimaze kyekya kyetukola ki kyekiddako. Uganda is first priority. So kyonna kyetukola, I believe an artist to make it internationally, that's my own opinion. Omuyimbi okukikola internationally kiba kyakabi nnyo ng'akikoze ewaka. So bwe mbanga nina plan obanga nina goals ez'okukuba ebisaawe nga O2 oba okukuba ebisaawe mu nsi endala, I believe nina osooka nkikole wano. So my focus is here. Kyetukola leero kyekidetermining oba tweyongerayo internationally oba tetukola kikubanga nze ekigere kyange ekimu kiri international. Ekigere kyange ekimu nati nalinnyayo ekigere kyange ekimu kiri wabweru wa ggwanga lino. Natuukayo natunulayo nkubye ennyimba naye tulina bye tulina okutereeza tunosooka tukubemuko ku bintu waneno kuwamu akafaananyi ng'okubye Lugogo awo sooyimira n'ogamba ekintu kino tukitwaleko e Kenya tugende tukikole Nigeria tukikole newa naye bwubanga mu nsi eyiyo tolina maanyi tewali wogenda gajja. Ndi mu kukola enteekateeka n'abawagizi bange njagala kulaba nga ekisaawe kye tukifunza nze n'abawagizi bange Lugogo efunde tumanye nti awo tewakyatumala naye tugende walala waneneko oba ebyennyimba byo twabimala, ennyimba tuzirina mu bungi. Ekirala enteekateeka ku mulundi guno esinga ku nteekateeka ezze gye tuzze tukola nga bwe twogedde nti nze I'm building something, nzize nzimba ekintu kino n'abawagizi bange era mmanyi nti no wetuva mu sheeno nze nabo tulina okusalawo we tukola kuno okumanyagana, tulina okubaamu ne time wonna we bawulira nti baagala oba wempulira nti njagala nga tusisinkana ne tukikuba ne tukyakala ne twekyanga ne tujooga ne tuvimba ngaffe sho zino zituyamba okusinkana n'okusembera eri abawagizi baffe n'okweyawula. Abawagizi bagira abayimbi bababuzaabuza abawagizi. So tukola sho okwawula abawagizi baffe mbalala n'okumanya abawagizi baffe, and most importantly okunyumirwa kubanga olunaku olwo balumyusizza lumyuse lugenda kubeera lunaku lukulu erinze n'abawagizi bange bategesi kumpi bana ku sheemu. Tulina Unique, tulina Cox, tulina Kibo Media, tulina Cash Events on this show. That's the team I'm working with okukola sheemu. Ekibaddeewo before okategeera waliwo tukugambira nti biki biralamu. So tuli mu kugatta okulaba nga tukola ekintu ekyakabi ate ekisinga ku bye tuzze tukola oba n'abalala bye bakola
Yamuze kyasose kyabadde akavuyo ku stage ku mulyango ono n'avaamu kwa promoter n'avaamu oli akwatamu ebyo twabiweze Sean ebyo twabiweze ekivulu kino eno nga kamera zonna zintunuddemu temugenda kubeeramu obuvuyo bwe butyo inshallah. Ze zimu ku nsonga lwaki sheeno twagyekoledde ngaffe ne tiimu yange. So the show is abo babeera bammenerenda be batera osumbuwa abayimbi tebaba ba promoter kubanga promoter ekigendererwa kye ng'omusajja oli bwe yayogedde Cox, ekigendererwa kye kiba kyakukola vision y'omuyimbi, bagatta obwongo n'omuyimbi bakole ekintu omuwagizi kyagenda okukola ki. Kati abantu abajja ne bakola obuvuyo ku show z'abayimbi baba bamanerenda si ba promoter. Ate bamanerenda muno tebaliimu. Eno tiimu eri emu eri solid tuli wamu and the event is gonna be massive. First of all njagala kuwa onkulu J Chameleon ebimuli bye. Omusajja oyo wakabi, I respect him. Era yakola nga legend bwalina okukola ng'omuntu obuvunaanyizibwa bwalina okukola kubanga ensonga eno twali twagitambuza dda. Ndowooza promoter yali ow'ekitegesi yali ow'ekivulu kye yali agezaako okukola ki okusabotaginga, naye twebaza Chameleon nti yatunulamuko n'alabanga kiki tusaanye tukole ki tuyiseewo ekintu kyaffe naye akole ki. One love my brother. Wado inacho Ilabibwa tugezaako okukola ekintu nga kyanjawulo nga kyakabi. Give without expecting to get back. Gwe mutima omugabi gaba nga tosuubira kukola kikuwa. Nze ndi musajja ali solid, ndi musajja ayimiridde. Abali nange begenda otambula nabo naye ate nze nkyabeererawo abantu bangi naye nina abaganda bange bangi nnyo abali nange emotionally spiritually abataliwo wano bangi nga tebasobodde, naye abaliwo mbeebaza mwenna abasobodde okujja.